abakiikiridde mu ngeri ya kitalo nnyo yekika yasobola era omuntu omulala bw'anaayingirawo Busiro East ejja kuba tekyalina ddoboozi ejja kuba tekyakiikirirwa ekyo nze sikkiriziganya nakyo. Yes, mu mawulire ge tulinawo nkuleetedde ebigambo ebya leader of opposition ate nga ye mwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform Honorable Joel Ssenyo bye yayogedde nga bw'owulidde era nga bw'ogenda okuwulira mu katambi ke ngenda okuwa yabadde agezaako okwanukula abakulu okuli Medad Lubega Sseggona ate aweereddwa kaadi okubeera nga akiikira abantu ba Busiro East kaadi ye ne bagiwa Mathias Walukaga. Kakati olunaku olwajjo abakulu bano babadde bakyaziddwa ng'era bulijjo ku mukutu gwa CBS FM era ngenda kuwa ebimu ku bigambo abamu bye baayogedde nga kwabaddeko Joyce Baagala yennyini obwolaba teyafuna kaadi okubeera nga akiikira abantu ba Mityana district ng'omubaka omukyala ekibiina kya NUP tekyamuwa kaadi naye mabegakawo yali yategeeza nti ye ekyobutamuwa kaadi tekimutiisaamu yadde eddakiika n'emu. Joyce Baagala bye yayogedde oluvannyuma lw'amawulire okufuluma nti kaadi ebadde eyiye bagiwadde Mukisa Prose Nabbosa ayina bye yayogedde nga bwe njagala owulire. Kakati ku puroguramu y'emu kwabaddeko omukulu amanyiddwa nga Ibrahim Ssemujju Nganda ono naye ayina bye yayogedde wabula ate ye mu bigambo bye nina n'akatambi ke ngenda okuwa yatuuse n'okugamba nti ne mu NUP singa ye yali agaba kaadi Segirinya Muhammad omugenzi yali tasobola na kubeera nga amuwa kaadi ebyo ogenda kubiwulira Ssemujju Nganda ye yabyogedde. Kwabaddeko omukulu amanyiddwa nga Lumu Richard ono mumujjukira bulungi nnyo munnakibiina kya DP ye yali aleeta etteeka eryokulaba nga leader of opposition bamulondera mu parliament. Bino byonna ogenda kubeera ng'obiwulira wabula ku nkomerero ngenda kukulaga ebigambo Joel Ssennyonyi byayogedde ng'ayanukula abakulu bano era mu bigambo bye yabategeezezza ku nsonga ya Joyce Baagala n'amugamba bw'oba ogamba nti twakumye kaadi olw'okubeera nti oli mukwano gwa Mpuuga tulina abantu be tumanyi nga mikwano gya Mpuuga naye ate nga bo baafunye kaadi era ekyokulabirako kye nnyinza okuwa kati bino bigambo byange. Mujjukira omukyala amanyiddwa nga Veronica Nannyondo yabadde avuganya ku kaadi ne Shakira Nakato eya Bukomansimbi district ng'omubaka omukyala. Veronica ye mubaka eyakwata signature n'agijja ku petition yali eteekeddwawo mu parliament okugoba Mathias Mpuuga ne bakomishona abaali bali ku musango gw'enguzi ogw'akawumbi akalamba n'obukadde 7. Veronica Nannyondo yasayininga kigambibwa nti oluvannyuma lw'okusisinkana Mathias Mpuuga n'ajjayo signature ye. Wabula akakiiko ka EMC bwe baatuuka ku ground ne balaba ng'omukyala akyayina ground ne bakwata kaadi ne bagimuddiza newankubadde nga bakimanyi bulungi nti mukwano gwa Mpuuga wabula baatunuulira obusobozi bwe n'ekyali ku ground kye kyayogera n'ebibuuzo ebyababuuzibwanga. Kakati Joel Ssenyo bye bimu ku bigambo yaweerezza Joyce Baagala era Joyce Baagala ebigambo bye tebyawukanako na bya mukulu Mathias omukulu Medad Lubega Sseggona mbu abalonzi be balina amaanyi so si kaadi era Joyce Baagala Medad Lubega Sseggona basuubira okujja nga independent mu kalulu ke tugendamu. Kakati njagala kutandika mbere nga nkuwa ensonga zino ziwulire ngenda kuwa ebigambo by'abantu ebyayogeddwa then oluvannyuma nkuwa ebigambo bya leader of opposition byayogedde bwe yabadde ayogerako nabyo ogenda kubiwulira wabula njagala okkirize nsooke nzijewo akalango kano tusimbule nga tewali nsonga yonna etukuba ku mukono eno gye bayita Redstone TV kanzije owulire ebigambo Joel Ssennyonyi kyakoze abakulu bano ogenda kutya. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, kakati ngenda kutandika n'ebigambo by'omukulu ogenda kuwulira ebigambo abasajja bano bye boogera wabula nga sinaba kubanga ŋŋendeyo kkiriza nsooke nkuwa ebigambo bya Joyce Baagala. Joyce Baagala ebigambo bino yabyogedde ali ku CBS era n'ebigambo bijjukira byayogera ng'ategeeza nti kaadi ya NUP temutiisa era nabyo yabyogera ali ku CBS. Kakati n'olunaku olwajjo mu puroguramu ndo ezabadde kkiriza obagaana yazzeemu ebigambo bye bimu. Ekisooka kya byonna bwe mba ndi mu kibuuzo bwe competition Ssemujju ali wano Honorable Lumu ali wano ne Honorable Ssennyonyi baita Honorable Ssennyonyi ali kumpewo nti ani afunye 9 nti ye Ssemujju ani afunye 2 nti ye Lumu ani afunye 3 buli omu n'ategeera nti okusinziira ku buli omu makisi z'afunye wano ono afunye zino n'afunye zino tebeetagala kulangirira bo mwennyini obeera ozikoze eki obeera ozirabye you don't ask otegeera ya naye ate waliwo n'ebirala bisobola okubeeramu osobola okuga nti nindako kino bwe kiba kyabadde bweki kikakasa kitya nti nze ewange
byabadde fair byatambudde bulungi byabadde transparent yalabi mu kitundu David Musirijali awabadde Honorable Tewanyana abadde Farouk besimba abantu era ne bagenda ku beti nkakasa tiimu weziba ddala weeziri eza ground zagenda wa kwaba abasatu era zabuuza kwaba abasatu yagenza okudda nga ku basatu abeesimbyewo mu kifo ekyo abaali vetted mu ekyo ekifo nga tekuli awangudde naye nga te mulala ng'omulala oyo ate yali yasaba walala. Ebyo bye byabadde ebigambo bya Joyce Baagala ate nkyabikuwongera. Joyce Baagala y'omu oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti tafunye kaadi yayita bannamawulire okuva ku media stations ez'enjawulo n'abatwala ku ground oba n'abatwala n'akola meeting ndowooza oba mu makaage oba mu kifo ekimu n'abakuŋŋaanya n'abamu ku bawagizi be ne bategeeza nga bo bwe batagenda kuwagira mu kisa prose na bosa eyali aweereddwa kaadi ekibiina kya NUP. Kakati nga tugenda maaso n'okuwa ensonga eno njagala owulirize ebigambo Joyce Baagala bye yayogera era naye ebigambo ebitaawukanako na bya Medad Lubega-Sseggona ng'ategeeza nti ye abalonzi ab'emitiyana be bamusalirawo era be bajja okumubuulira oba agenda kwesimbawo oba tagenda kwesimbawo. Kakati kino kitegeeza Joyce Baagala yandibanga agenda kujja independent onaawulira. Okusalawo kwange okuddako kugenda kusinziira nnyo ku bannamityana kubanga bannamityana be balina amaanyi agandeeta mu parliament be bampa mandeeti eno n'olwekyo obuyinza buli mu bbo amaanyi gali mu bbo era okusalawo tugenda kukola nabo. Nze sikola kintu kyonna mu kupapa buli kyenkola mmala kwefumiitiriza. Nga bwe nkugambye nti mmala kwefumiitiriza si papa na bigambo. Ekirungi obudde weebuli nze wendi ne bannamityana weebali n'olwekyo tukiwa obudde era eggwanga nja kulitegeeza kubanga omumwangu ina eddoboozi ndiina n'ekyokukola nakyo nkimanyi. For now siyina nze nkugambye tewali kintu kyonna kyenkola tewali kusalawo kwonna kwenkola nga nkukoledde mu kupapa nga nkukoledde mu kwanguwa. Buli kyenkola kyonna buli kusalawo kwonna kwenkola nkukola nga mmaze kwefumiitiriza era mmanyi buli muntu yenna mmanyi nga ngoberera ekyakimanyi n'olwekyo buli kyonna kye ngenda okusalawo ne kye nnina okwogera ku kibiina kyange siyinza kumala gakyogerako nina kukyogerako nga mmaze kwefumiitiriza siyinza kumala gapapa na bigambo. Mwe mubeere bagumu mubeere bakkakkamu ekirungi bannamityana weebali. Olunaku lwaleero ntambudde nammwe mwenna message bannamityana gye balina mugiwulidde mugyewuliriddeko nga mmwe bannamawulire mugende mugitegeeza eggwanga. Neyanzizza nnyo nga bwe nkugambye mwami Matovu nze Baagala Joyce ntwatwa nekakasa buli kusalawo kwenkola tewali kusalawo kwenkola nga simaze kwefumiitiriza era nkugambye nti okwogera tebakugamba nti papa jangu oyogere ebyokwogera si byampaka nja kwogera leero weeruli n'enkya weeruli n'oluddako tewali ankaka kwogera era obudde bwe bunaatuuka nga nna kye neetaaga okwogera nja kukyogera. Ekisinga obukulu ly'eddoboozi eriva mu bantu b'emityana. Olwaleero lubadde lunaku lumu okuva lwe baagabye kaadi. Eddoboozi muliwulidde yonna gye tuyise ekirungi siyiseeyo nzekka mpiseeyo nammwe. Mandeeti y'okubeera mu parliament yampeebwa abantu b'emityana bannamityana abali mu ssaza lya Ssaabasajja ery'essingo. Yes, bye bimu ku bigambo ebirala Honorable Joyce Baagala bye yayogedde. Kakati njagala owulirize bulungi nnyo. Yabadde era akyaziddwa ku mukutu ogumu n'abaako ebigambo bye yayogera. Kakati wano we yagambidde nti ekibiina kyamumye kaadi olw'okubeera nti mukwano gwa Mathias Mpuuga era bimu ku bigambo byogenda okulya mu katambi nga Joyce Ssenyonya nnyonnyola agezaako mutegeeza nti waliwo abamanyiddwa nti bo mikwano gya Mathias Mpuuga naye ate nga baweereddwa kaadi. Bino nabyo yabyogedde ng'ali ku mukutu gwa Kasuku era nabyo yabyogedde nga agezaako okurespondinga ku kibiina kya National Platform obutamuwa kaadi. Biwulirize. Bw'onnyima kaadi because of Mpuuga mbeera at peace. Lwaki? Mpuuga is my friend. Ebintu ebikwatagana w'ekitiibwa Mpuuga. I think first of all that's a tired conversation. Yeah. Because Mpuuga has moved on. Ekyandinumye gwe mutindo gwange okubeera in doubt. Well done, Mr. Politician.
Yes, kakati bye bimu ku bigambo Joyce Baagala byayogedde. Awo Joel Ssenyonyi yayanukuddewo nga bwogenda okuwulira mu katambi kati nga nvudde ku Joyce Baagala. Tugenda ku mukulu amanyiddwa nga Honorable Ibrahim Ssemujjunganda. Bano bonna nno Joel Ssenyonyi yabaanukudde. Era ne ku nsonga ya Ssegirinya Muhammad Ssemujjunganda gye yayogedde nayo yajyanukudde. Omukulu yagambye nti ye singa yali alina obuvunaanyizibwa era nga yagaba kaadi mu kibiina kya NUP, Ssegirinya Muhammad yali tasobola kumuwa kaadi. Nti olwo baali bamutisewo naye ate bannayuganda bamu bagamba Ssegirinya Muhammad yakola mu kisanja oba mu kaseera katono ke yamala kabaka yakulemberako mu kisanja kye n'okusinga bano abaali bamaze emyaka egiwerera ddala. Naye Ssemujjunganda agamba teyandi muwadde kaadi. Ebimu ku bigambo Joel Ssenyonyi bye yayanukudde. Wuliriza. Naye singa nze nalingabo bwa MP Ssegirinya nali simuwa. Asisobola. Muleke ebintu by'okuzanya omuntu n'oba omwagala osomuganya tokisobola. Temutikanga abantu bintu bye batasobola. Temutikanga abantu bintu bye batasobola. So saagala Ssenyonyi awe ekifaananyi ndi mpaamenti mulimu bakapere naye nyini abamanyi ayinza kwatibwa nsonyi oba okubanga ne mu ttiimu ye naye ayinamu nga bw'anakkiriza nti bakapere ate bajjamu nga n'ababe bajja basongamu. Nze n'agambye eggulo gye nabadde Rubu nga nze chief opposition whip bangamba ngobe Katuntu ndeete Munyagwa nga chairman wa Kosasa nenange ensonyi zankwata ogoba Katuntu ndeete Munyagwa yabaddawo. Tubeere bamazima ne kino ekibeera nga kikukwatako. Nze kyobola mu FDC nabeeranga nga bina ku nkayana nabo nga kyekibiina mwene tebantuma kujja kwogera bintu byesikiririzamu nembyogerera nze. Era kyobola ne vetting negendi PFF nadenze wakanya banga gutugenda kuba chief of staff. So eggwanga tushoko kunoonya abantu abasobola ditambuza abala abatasobola kulitambuza ne bakola ebintu ebirala ntuwa RDC ntuwa ogenda mu katale okuwooza nga basentala. Please tetuyinaayo nsi ndala bwetunadde ebintu tubifulanga bya muzannyo n'okeera n'okwata omusajja gw'okakasa nti yali substantial n'oleeta eyali badde ayimba kulaale n'ogaa nti kati ayimba kulaale yabafuuka MP ate abantu bajja kutya okwogera. Nze sisobola, Katonda bw'ati bwe yankola. Oli waaba muyimbi nga mulungi ng'asobola kuyimba kulaale Kyagulanyi gyali waliyo abayimbi era bo teboogera. Lwaki abayimbi tebabawa kuwa speech? Ne bwe babayita ne bayimba mala okuyimba banayogera ne bajja ne boogera. Olw'oluzaffe zaawukana. Okakkanyiza nnyo. Nkugambye nti abayimbi bamuleeta kulaale ne bagamba guyimba. Najja n'ayimba oluyimba bw'amala Ssenyonyi ne bajja ne boogera ebigambo. Lwaki Ssenyonyi ye tagenda kulaale n'ayimba? Ne bagamba nti kati leero olwaleero omuyimbi ye Ssenyonyi. Why? Oba okuyimba kirungi nnyo nga kye kisinga obukulu. Naye kati omuyimbi yaliko amasannyalaze Kyagulanyi. Amasannyalaze okutambuza gavumenti nagambye muna mwerabira debate ogizizaayo gye nagambye ogijje. Amasannyalaze n'okutambuza gavumenti biri completely different. Basobola okugikuwa n'ogiwumuzaawo. Nali nyinyumira wano abantu nali muwagizi express ne bajjako Baale Mugera ne baleeta Medi Ssebaggala kuwa chairman teyamalako nakisanja n'agisuulawo n'adduka. Kyagulanyi asaanidde mu resem. Kyagulanyi nkugambye saagala kumwogerako olwaleero. Njala njogere ku ttiimu amanya newala nnyo googera. Parliament njala olwaleero awuza Lady Simba akitegeere. Buli kitundu kiweereza abantu baakyo. Abantu b'ekitundu kyo ne bagenda bavuganya n'abavudde mu bitundu ebirala. N'otuuka nga ab'embalala Abanyankole baleese ttiimu yaabwe. Abanyolo baleese yaabwe, Abakyoli baleese yaabwe. Nze Medadi Muwanga Mpuuga twayingira Parliament, ebimu ku byatwagaza okuyingira Parliament. Nze nali wa mawulire nga gw'omanyi ndi mu Parliament. Nga mu Buganda muno mwe musingamu ba MPs ba Kapere. Basanasiyo Kayiza abaavanga eyo Mubende n'ayimirira okulera omukyala muyita Juliet Kakeeto yakolanga mu Bukedde ng'atugamba tugende tufuke kasita MP wo mu Buganda atandika okwogera nga bebasinga agamba wofunira opportunity okuvaako bebasinga obusiru mu Parliament. Netugani bannaye Buganda bwali busiru babutaba na birowoozo birungi busiru obwawujja tekwa yadde okubeera mwero si lwaki olowooza nti baali basiru tuwe ekyokulabira twaye nayo mu Parliament kati gugamba nti baali bagezi ensi ekuwulire walaba Nyanzi Museveni yawerekera mukyala we okujjo mukyala we alayire ku bwa MP Vincent Nyanzi n'agwa ku ttaka n'akomba engatto ya Museveni n'agiyisaako olulimi. Owe yali amwagala nnyo. Kale oyo yali mugezi. Yali mugezi, nze nkozeseza olulimi lubi, oyo yali mugezi.
ndabanga either mu bugenderevu oba mutali mugenderevu abaddayo paamenti eyo ey'omukaaga ey'omusanvu abantu abaali bagyetise baali balango ne kuddako abakyoli nga balango balina babeni wacha okule paaka omala atubo era palamenti ezo zakula omulimu gw'okusensalinga abali b'enguzi newe mubeeredde ku mwanjo eno eyaffe yesinza okubeeramu ey'abakapere tubadde mu bajeti wano ntuula ku budget committee olwo omubaka wa palamenti ava Karamojja najja okusoma alipoota ku bajeti ya Uganda nyimirira omugamba nti mu bajeti gye tusomye Museveni yakozesemu sente ez'okuwa Magoola ez'okuwa Roko ez'okusasula Kongo aga nti zirimu bana NRM bamusika busi ku mpale tuswala nga yazze okuwa alipoota ku bajeti asaba abaka wa palamenti bayise bajeti naye nga n'ebiri mu bajeti tabimanyi ate nga esente ebadde era Ssegono yateranga ennyo okugeresa nga agamba nti luli twabanga n'ababaka abalwawo biteeranga nti kati ffe tusooka okubitegeera kati buli ogenda okukola decision eriko okusalawo oyagala kutwala MP asooka obitegeera oba alibitegeera oluvannyuma waliwo omubaka omu abanupu gwe batawadde kaadi tuyinza okutunulira Sseggona naye waliwo omu gwe batawadde kaadi ani oyo sijja kwogera linnya lye naye neewuunya yali mu palamenti yanonayo ekirumu sipiika yalonda erinnya lye n'amugamba yogera n'atunula emabega nga alinganga aga nti gwe balonze ali mabega amazeeko emyaka 5 tayimiriddeeko kwogera kigambo nakimu mu palamenti bamutiisa oba yoyo gwenzijukira gwe batiisatiisa ku ffe ngambye nti mubaka omusogedde erinnya lye kati buli lwolonda ababaka bakapere ffe abaliyo ebitundu byaffe obimenya naffe n'otumenya ab'ekira ne basiiba mu musala ne balonda Ssemujju ne bagamba nti wuyo tumuweereza Uganda genda Uganda ogiweereze gwe n'olonda omubaka nga naye lwanaabeera n'ensonga gy'ayagala okwogera ate alinda Ssemujju mu kolido namugamba Ssemujju mbadde nsawo nyambe ensonga eno wiiki namba nga nkunoonya kakuba ekyo waliwo omubaka sigenda mwogera naye yansanganga mu lukuubo n'agamba wayi mwe mutegeera oluzungu mbaddeyo munda kati kino oyinza kinnyonnyola otya nzireyo njogere mpaayo okubigamba awo n'ayitanga nawe kirungi twali nawe mu ga palamenti kati abantu omulimu gwa palamenti mbadde ntyanyo kigamba abantu omusawo tulonda musawo asinga bukugu omusomesa abaana tunoonya ssomero limu basawo asinga bukugu oyo ye mukulu amanyiddwa nga Ibrahim Ssemujju Nganda era naye bw'ati bwe yayogedde ku nsonga ezo zennyini zengenda maaso n'okuba nga ate nkutegeezaako omukulu Mera Lubega Sseggona ono ataweereddwa kaadi era nga ye yavuddeko bino byonna era naye yayogedde ebigambo ebisongovu Sseggona noono ekimu ku byesinze okumuleetera ebizibu era n'okuleetera bannayuganda okumwekengera wuliriza bulungi nnyo waliwo akatambi oluvannyuma lwa Sseggona okubeera nga teyafunye kaadi waliwo akatambi akafulumye naddala ku mukolo gwe yabadde ategese kuliko omukulu omu eyakoze statement nti waliwo omukwano gwa Sseggona akola mu State House nti ye yamukubidde n'amutegeeza mukama wo tafunye kaadi era mugambe tagenda mu DF wabula yeesimbewo nga ye nga kitegeeza omukwano gwa Sseggona ali mu State House sisuubira nti asobola okuba wa NUP ate nga Sseggona agamba wa kibiina kya NUP oba oli awo wano weewaliemu ku nsonga lwaki ekibiina kya NUP tekyawadde Sseggona kaadi wuliriza bulungi nsawo okola ki abali kusaaluza mukategeera omukulu sewo bakufolansidde ekigambo kino sewo togeza n'ogera mu muti mu DF tokola kitogende walawona sewo tukwagala wa tutengerera essaawa okwetegerera tugatewonda sewo omukulu omu amuyita Balinda akumanyi bulungi ng'akola mu State House yakubidde simu n'akawulira amawulire nga sirana kumumanya ki era nga abadde kyakubidde essaawa zawe naye ng'alina kyategedde nti mukamawo bamumme kaadi naga naye ensobi esookedde ddala nemugandi kati munsobi tugenda kutereeza tugenda kwekumba tukole ekino nagamba sonagatukakuba kawedde mudda kawedde mudda ebyo ndowooza biwulidde bulungi nnyo era amawulire gafulumye nga wayise eddakiika ntono nnyo nti Sseggona tasobodde kubeera ng'afuna kaadi era naye yennyini n'abaako ebigambo byagenze mu maaso n'okuba nga agattako ku nsonga ezo zennyini era nga bw'enjo gwena maaso n'okuba nga ate mbikutegeeza ekyobutampa kaadi
mu assessment yaabwe sibasambidde bulungi balina bye baagala bye sisobodde kukola ebimu bayiza n'okuba nga tebabimbuulira nga byabalema okucommunicatinga ne batabimbuulira but for me from the bottom of my heart I am okay. Tell the world that I'm okay. Era saagala muntu ansaasire bwe kibanga ekyakoleddwa si kituufu basaasire eggwanga ekibiina kyange nkyagala nnyo naye kaadi yakyo ekiba kigitutte ne kigiwa omulala kigigabe waliwo abadde bampa amagezi tijulira neŋŋamba nedda sijja kujulira. The decision which was taken ku last minute ekyasalidwawo ku ssaawa envanyuma kyasaliddwawo abantu abatatamidde bwe ndowooza so mbagambe ndi oke ebibufuzi bya gundi alagidde gundi takola nsobi ono taddibwamu ono talina kwebuuza bibyo bya bulabe. Kakati wano nina ebigambo bya Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi ng'ayanukula abakulu bano ku bigambo byennyini by'owulidde bye boogedde byenkuwaddeko n'ebirala byenkakasa nga wabiwulidde newankubadde nga byonna sisobodde kubeera nga mbikuwa njagala owulirize bulungi nnyo. Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi ng'agezaako okwanukula abantu bano mu bigambo bye n'atuuka okubaako n'amagezi g'abawa. Ssenyonyi bw'ati bwe yagambye bamukubidde essimu ku CBS nga bano bali mu studio Ssenyonyi ne bamukubira bw'ati bwe yayogedde wuliriza. Abantu ba Busiro East abakiikiridde mu ngeri ya kitalo nnyo yegika yasobola era omuntu omulala bw'anaayingirawo Busiro East ejja kuba tekyalina ddoboozi ejja kuba tekyakiikirirwa ekyo nze sikkiriziganya nakyo era nkyogera nga soogera just ku Honorable Segona naye just ekifaananyi ekyenjawulo kati nze ndi mupya mu paalamenti nali mawulire nga gwe mutulula Amerika naye kati ndi mu paalamenti kulembera bannange ababaddeyo ebisanja 4 ate nga Katonda nnyambye ogezaako kubakulembera Honorable Kyagulanyi ebyobufuzi abimazemu emyaka 5 naye akulembera abantu ababadde mu byobufuzi emyaka ebisanja bimeka bajja mu kibiina kyakulembera baagala fulaga obukulembeze bwe butyo bubeera kati oyinza kugamba nti kati ono yalina experience yasobola yekka omulala tayinza kuyingirawo ekyo sikkiriziganya kansendeyo kino paalamenti yaffe abantu no bagenda ne bawaba ne balowooza nti paalamenti yaffe neye 11 11th parliament ababaka tebalina buyigirize waliwo neyagamba nti naye actually twongere ebisaanyizo by'omuntu okubeera omubaka tukiteeke ku degree oba oli awo paalamenti bweneetereera ne mugambo oyo kyayogedde takimanyi kubanga paalamenti yaffe eno actually ebitundu 86 ku buli 100 balina degree and or masters abaina senior 6 bali ababaka 16 bokka babaka 557 abaina senior 6 bali 16 abaina certificate of equivalence bali 4 kati ku babaka 557 abaina senior 6 oba equivalent bali ababaka 20 bokka abasigadde balina bya waggulu diploma degree masters bayitirivu kama PhD tubalina 18 naye obuzibu bwa parliament kati omuntu ayinza okugamba nti obuzibu bwaffe gyora kubanga ababaka si bayigirize kubanga nkuwadde statistics nti abalina senior 6 oba certificate of equivalence bali 20 bokka abasigadde 537 obuyigirize balina bwa waggulu nnyo naye obuzibu buli ku ki obuzibu tebuli just ku buyigirize buli ku ki obuzibu buli ku nsonga endala nti oli mukulembeze oli mwesimbu mubiwulira miliyoni 10 ziweereddwa ababaka bayise kino miliyoni 4 zikoleddwa omuntu ayinza okubanga alina degree masters PhD alina experience naki naye abantu n'abayiwa n'ayise etteeka ekyamu kubanga bamuwadde akasente kati omuntu oyo ebigambo bya Honorable Ssemujju bibadde nti singa gavumenti ekyukira wano singa ekyukira wano singa ekyukira wano tiimu gye mulina ekwata eggwanga nti tulina gavumenti eri rede natukuta obukulembeze kaakano ye tugirina weetuli ku mitendera egy'enjawulo amaliza ensonga eno kubanga nkulu obuzibu bwe tulina sijjasi buyigirize kubanga nkuwulidde nti 86% balina digiri ne masters mu paalamenti yaffe naye lwaki abantu banyigira paalamenti sira kubanga babaka baliyo balina buyigirize bagamba mulina buyigirize naye muli happy
no biyirize ne mukola bitukiriza bulungi ekyo tulina okudressinga nti abantu mutekumizani omuntu n'agamba nti okay olina obiyirize bino birina tokasi ekyo tulina okukitunuulira 360 degrees okitunuulira bwekyo awo abantu kyo kapere otalina experience nayo bafuna nfune otandika kyo kyekitanje kyange ekisoose naye batyo bazaalawa honorable Segirinya abantu abamu oyo Segirinya tamanyi luzungu alina jatisinaisi bagamba netayite munyumira n'abantu ne bagamba tumulabamu okulembeze yo bwe twagala tulembere era nakulembera bulungi okusinga abantu abamu abasoma ennyo so tulina okwewala okulowooza nti ono tasoma ennyo siroya nenyuma abantu omwaloze yesinga nkujjira njagala ensonga enekuke obulungi ayite kuwona Bwesegona Bwesegona mukulu wange era muwekitiibwa sina lawyer naye nsikiriza nti mu byobukulembeze waliwo ekigambo ky'omuluzungu indispensable twali muntu ali indispensable nze nze ndi wakitalo nnyo yansinga nze ndisobola nzekka nange ekyo tekisoboka ate tuli mu kulwana ne Mwami Museveni abali bebanga lino lyonna yalina alonga yabisobola yekka tewali mulala edde ekyo tekibeera kituufu bukulembeze kati nakulembera kusasa katiko kakusasa era ninkakwasa oli Bwesegona nakakulembera mu kaseera kano gwe nakakwata era namugamba mu kaseera ako ndi mirimu gye boddukula ne bannange akati nze ndi mupya mu palamenti ekyo kisanjo kyakusa emirimu gye nkoze tubiseemu n'emirundi mingi kuba kati bona n'experience nyingi wewe simanyi oba ekyo yakikola ekyo kiri ky'abantu be basalawo be bajakiga naye pointi gye ndiko ndi nali chairman wa Busate naye nga sinza kugamba nti ntambuza nze ndisobola nzeka omulala ndisobola era kakati emirimu Bwesegona gyakoze mu kakiiko okuba mingi oba mitono But now, Segona, you yourself, I want you to sit down and make your own assessment. As you, the last time when you were given the card, what did you do? As you. And you have already called yourself a player. The reason why you are not given a card, you didn't play very well. You have called yourself a player. And this time around, they made a mistake not to give you the card. Walk away card. Always want to was until the voters are stupid. They can follow you wherever you go. If you think that we are in circus, or so we together, or so cannot follow more party, not for some independence. Then go independence to why shall they vote for you? I'm not the voters who are talking. Oh. Until you can go to party, and again you pull us from party to follow you. If you are going to let this one go to anyone who's coming in independent, make it sure you have your independent voters also. When the same Uganda that you think they are stupid, our eyes are open, my brothers and sisters. Why is it that people, you always want everything to be on your favor? Okay, if it is a matter of just to go and eat, you mean others not to go and eat. Think of that also. Can you think of that? Look at you. And the voters themselves, they were the ones shouting from back the other side.
njagala owuliriza omusajja ono. Ekikulu mu bino byonna nsagala kutunuulira Meda. Z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.